Munange nno awuliriza ebigambo bino nkwaniriza nnyo webala okubanga oteze webala okubanga kwoli teweerabira ku subscribinga ate nobanga otubuulira wawulabira vidiyo eno noboneka comment ko. Munange owulirira bino nga omwana muwala Nyamutooro Minisita nintuze minisita basobola kugamba nti omwana muwala omukyala Nyamutooro amaze okwanjula omuyimbi Eddie Kenzo. Amaze okwanjula bba Eddie Kenzo omuyimbi era nga amwanjudde olunaku lwaleero olw'omukaaga. Omukolo guno gubadde mu maka ga Nyamutooro mu bitundu wano mu Kampala. Omukolo guno baagukoze mu ngeri ya njawulo nti baaganye okwogera wawe gunaabeera. Ne bagamba eno ne bagamba eri ndowooza mu ngeri y'okukendeeza ku bantu abandi gubaddeko. Tomanya kiyinza okuba nga kyekyo. Kakati ebifaananyi by'abateesiteesi munnange birabiddwako akawungeezi kwegamba ekintu kino kyakoleddwa mu ngeri ya kyama. Waliwo ebifaananyi ebimu ebirabiddwako ebya Nyamutooro n'emikwano gye mu kuteekateeka omukolo guno. Bannayuganda abalingiriza ku luno babakubye ekimmooni. Kakati era oluvannyuma ne Kenzo naye yalabiddwako nga bali mu kumuteekateeka mu kumuyooyoota omutwe. Naye waliwo omwereso gwa Vision Group ogumanyiddwa nga Bride and Groom Expo. Omwoleso guno olunaku lwa Friday olwajjo Eddie Kenzo obudde bwe obusinga yabumaze mu mukolo ogwo era mbu n'abaako n'ebintu bye yaguze. So n'olwekyo tukyatunuulira ebintu byonna nga bwe byabadde. Obumu ku clips obuvuddeyo era ojja kwesanga nti bufulumye butono ate era nga bufaanagana, ekiraga nti waabaddewo okweteekateeka okw'enjawulo n'obutaganya bantu abatali bayite bakyereeta okubeera ku mukolo. Omukyala oba oliawo n'amaze okwanjula abangi omuyimbi social media in-laws amaze okwanjula bba naddala abo omuyimbi era nga amwanjudde bavuddeyo ne batandika kulwaleero olw'omukaaga nga balukubaani nga omukolo guno gubadde mu maka ga Nyamutooro ng'ate ebbanga ddene bukya mu bitundu bukyamuvinga omukolo guno n'ekintu kino n'akireka era ye nti baaganye okwogera wawe gunaabeera. Ebintu bino byonna tujja kugenda tubikuŋŋaanya ndowooza mu ngeri y'okukendeeza ku bantu abandi gubaddeko byonna nga tomanya kiyinza okuba nga kyekyo. Okusaba osubscribing ku channel eno kubanga kikulu nnyo. Kakati bingi nnyo ebifaananyi by'abateesiteesi munnange birabiddwako bino Eddie Kenzo kwegamba ekintu kino kyakoleddwa okweyawulira ya kyama. Kakati tebikyali bya lugambo tebikyali bya pajjukire mabegaawo waliwo ebifaananyi ebyaliddwako that is my personal person kuteekateeka personal uno kati afuusi bannayuganda abalingiriza ku luno babakubye ekimmooni. So n'olwekyo kakati era oluvannyuma ne Kenzo naye yalabiddwako nga bali mu kumuteekateeka mu kumuyooyoota omutwe. Naye waliwo omwereso gwa Vision Group ogumanyiddwa nga Bride and Groom Expo. Omwoleso guno
olunaku lwa Friday olwajjo Eddie Kenzo obudde bwe obusinga yabumaze mu mukolo ogwo era mbu n'abaako n'ebintu bye yaguze. So n'olwekyo tukyatunuulira ebintu byonna nga bwe byabadde. Obumu ku clips obuvuddeyo era ojja kwesanga nti bufulumye butono ate era nga bufaanagana, ekiraga nti waabaddewo okweteekateeka okw'enjawulo n'obutaganya bantu abatali bayite bakyereeta ng'abasusi b'amenvu okubeera ku mukolo guno oba oliawo n'abantu abalala abangi. Social media in-laws bakirabye naddala abo abawagizi ba Eddie Kenzo bavuddeyo ne batandika okukuba olwogoolo nga balukubaani nga balukuba omukyala Rema Namakula. Simanyi lwaki bakyamuyingiza nnyo mu bintu bino ng'ate ebbanga ddene bukyamuvinga on n'ekintu kino n'akireka era ye ne yeefunirayo omusawo. Ebintu bino byonna tujja genda tubikuŋŋaanya, tujja genda tubikulaga byonna nga bwe bibadde. Munnange tukusaba osubscribinge ku channel eno kubanga kikulu nnyo ekyo, bingi nnyo ojja kuba togenda kubisubwa. Naye nga wowulira bino Eddie Kenzo ne Nyamutoolo bamaze okweyawulira nti kakati tebikyali bya lugambo, tebikyali bya pajjukire mabega awo bamubuuzaako Eddie Kenzo n'agamba nti that is my personal person. Person kati afuusikidde ddala person wife. So n'olwekyo tusigala tukulaga ku buntu obumu ku bifaananyi ku bibaddeyo olabe ekintu nga bwe kibadde ew'omukulu Eddie Kenzo Edrisa Musuuza. Ekintu bwe batyo bakitadde ku leve endala nga banjuddwa era bategeereddwa. Tujja genda tukubuulira biki ebyabaddewo na baki ababaddeyo kubanga ebintu byonna bibadde byakusomola. Era ng'obwedda tukujjukiza nti KPG Dream Goals Consult Limited be banno ddala mu by'ettaka era bw'ojja okukolagana nabo ofune plots ez'enjawulo osasula mpola mpola ne weewangulirayo emu. Jjukira plot zonna za byapa, n'olwekyo osobola okubatuukirira naawe ne weewangulira plot eyiyo. Abantu bano KPG Dream Goals Consult Limited basangibwa Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA ku ssimu 0700 34 10 31 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95 ne 0757 62 92 95 naawe n'osobola okwefunirayo ploti eyo. Geego nno munnange ge tulina genjagadde okuwa mu kaseera kano ag'omukulu Eddie Kenzo amaze okwefunira omufumbi w'ettooke ate nga gwafunye minisita. Kyesimanyi oba naye mufumbi wa ttooke oba mufumbi wa kalo oba mufumbi wa pizza kubanga